Njagala kwebaza Katonda olw'okutusobozesa okutuusa ku semi-final. Twatandika bulungi, bigambo byali bingi naye nebaza Katonda olw'okubasobozesa otuuka ku semi-final. Era nsuubiza bannabuweekula bonna guno omwaka nga bwe twabagamba guno gwe mwaka gwaffe. Njagala kwebaza manager waffe, team manager waffe Agise Bulime akoze omulimu gw'amaanyi mu nkambi. Embeera nnungi, buli kimu kirungi. Obola tusobola okujja ku side oteekawo performance ng'eyo. Nebaza Katonda olw'abakocha abalungi be batuwa, tu-improvinga, tuyiga bingi. Tuli basanyufu naye tuli excited kwansi ono tulina okukoma ekigenero kyaffe ky'omwaka guno twakikopo. Yanzira kukunga abasambi bange tebakyamuukirira olugendo lwaffe lutandika butandisi. Era ne ngumya bannabuweekula bwenna nti ensolo ku kizigo kweri ekikopo tujja kitwala omwaka guno. Kino ekisanja kyakusatu era mbadde nkola puroguramu inshallah ekikopo kyaffe wano ebuweekula. Era ali mu kkubo lyaffe yenna yenna atuviire nga bukyali. Tuzanye ne Mawokota ne tuyitawo era tugenze ku semi-final. Njagala kwebaza olukiiko lutesitesi, abazanyi, bakooki, aye n'abawagizi bonna aba ttiimu. Abawagizi baffe bannabuweekula mwebale kuwagira ttiimu tugenze ku semi-final. Ate era olukiiko n'abazanyi mwongeremu amaanyi tujja kuwangula. Abawagizi baffe tubasaba bongere okuwagira ttiimu yaffe. Era nkunga abaami b'amagombola bonna abaami ba Ssaabasajja Kabaka ttiimu yaffe ekyetaaga obuyambi. Bonna gye bali amagombola omukaaga basobole okuleeta obuyambi bwonna tulenga ttiimu yaffe egenda mu maaso. Ate mutukole bubi tebuyingira kisaawe. Ate mutukole bubi tebuyingira kisaawe. Kubanga olwaleero obusajja bufuuse enjuki wano nga nabwo bwagala okutwesasula era bwe busoose n'otuteeba oluvannyuma ne tugattako kubanga omukisa twali twagukimadde eri ewaabwe. So ttiimu tebadde embi eya Mawokota olunaku olwaleero.